is coming. Enkyukakyuka ejja. I've seen the Holy Spirit virtue. Ndabye amaanyi g'omwoyo omutukuvu. He was moving amongst natural people. Abadde atambula mu bantu bano ab'omubiri. When we lift the praises to the Lord, buli lwe tuyimusa amatendo ne tugayimusa eri Katonda, the praises come down. Okubeerawo kwe kukka. I saw him mending broken hearts. Mulabye ng'ayunga emitima egyasensebulwa. I saw people leaping into new dimensions. Ndabye abantu nga babuuka balinga buyana bagenda ku madaala amapya. I saw the young people moving in the power of God. Ndabye abavubuka nga bayingira mu maanyi amapya. The virtue of the Holy Spirit of God. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. His demeanor and personality. Amaanyi ge n'embala ye y'obuntu. I just saw it amongst the people. Njirabye mu bantu.